asawachi wennyanja n'olwekyo tulina okumutegeeza nti tuleeseeyo eryato eppya kwe kuligomya ne bateekamu ebbombo embuutu ne zivuga ku mazzi okwo n'ennyimba z'abalongo ezikoowoolwa era mwattu weziyimbibwa. Kiba kizibu nnyo omuntu okugamba nti yalina eddiini nnyingi nnyo tasalirako yadde enkoko. Nze kamwa koogera nateekako eryato ndi munnaddiini naye twasalirako ekigere ky'enkoko ne mmansaako omusaayi. Obulogo bwange bwakomaawo bannaaye. Abalabi baffe era abayizi baffe ku mukutu guno ogwa LUGANDA oba YIGA OLUGANDA. Mu vidiyo yaffe yasembayo twayiga ku bitundu by'eryato era ne wano wetuli waliwo eryato eddala naye tufunye omukisa nti wano wetuli eyo vidiyo gye mulaba kino kyenkutteko guno gwali mugongo gwa lyato era osobola okulaba obunene bw'olubaawo luno ate nga wano woolulabira lwali luggweredde kuba omugongo gw'eryato guggwerera ddi guggwerera nga bagolomola eryato. Okugolomola kye ki? Okugolomola kwe kusindika eryato ne liva mu mazzi nga lino teriri mu mazzi neriddira ddala ku lukalu. Lino lyolaba liri ku lukalu naye baaligolomola nga bataddeyo wansi omuti naye guno gwe baateekayo ekirungi guno gwali mugongo gwa lyato kwazimbirwa eryato. Ate alaba mugongo gwa lyato ku luli oba atategeera osobola ogenda ku kavidiyo n'okakeberako nako gyekali. Kati wano ate guno weguyitamu wali kati gwe guno omugongo gwolaba ogwandibadde guyitamu wano mu maaso g'eryato eno ku emitwe naye kati wano wegukoze wano munnange gwalinyeeko guno wano tegukoze nga mugongo ate wano gukoze nga mbiru. Mu lulimi olububi eriyo kye bayita embiru. Embiru gy'emiti egiteekebwa wansi ne kugolomolerwako eryato kuba eryato lino si lyangu lyakusindika nga litudde ku musenyu oba nga litudde ku ttaka. Lisobola okubalemerawo ne muba basajja bakirimegga oba embaggubaggu oba empaladume naye wewabeerawo embiru emiti bwe giti ne bwe gutaba mugongo guno ne bateekayo emiti emirala eryato lyanguyirwa okuyitako kulomolwa okuzzibwa ku lukalu oba okuteekebwa ku mazzi. Kakati olw'okuba twayogera ku kuvuba mukene ku luli katwagala kubalaga enkyukakyuka ezize zibawo olw'obuyonjo omutindo n'okwongerako omutindo n'okwongerako omutindo value addition. Kati edda mukene we bamuvubanga yayanikibwanga ku lukalu nga wano oba ku luyinja oba ku lwazi kwe bamwanikanga. Kati nga bw'aba ayanikiddwa bw'atyo wabeerawo embeera ey'okugirako amayinja kuba mukene we bamuteekawo nga mubisi. Kati waba akala amayinja ago nga gakutte ku mbuto za mukene okwo oba ku mukene ku mitwe gayinza okuleetawo obuzibu eri omuli wa mukene oyo ng'amuli enva oba ng'amuli embwagulo ng'amumeketa kubanga aba alumira. Okulumira kye kintu okubaako omusenyu oba ettaka. Kati kwe kuteekawo enkyukakyuka olw'omutindo n'olw'obulamu bw'abali ba mukene oba abali b'enva ezo ne bateekawo obutimba buno oba ebitindiiro bino oba obutandaalo buno ne bateekako obutimba kuno kwe kwanikibwa mukene era kino kyolaba kino luno lugirigimba oba lugalagamba oluva ku mukene. Kati wabeera kuno tabeeramu mayinja era tasobola kulumira buno bwonna bwolaba butimba paka eri newankubadde kati buno embeera gye bulimu bwawumula tebukyayinza kukozesebwa kuba bukaddiya ate bulimu naki n'ebituli mukene aba ayitamu. Kati oyo mukene ayiseemu ate tebasobola muzaako kuba abaalumira eba efuuse emmere ya binyonyi naye buno bwawummula. Ate ekimu ku kyabuleetera okukaddiwa amangu n'okuwummula nti ennyanja amazzi bwe gabadde geeyongera gagenze galya ndowooza obulaba bumu ekitundu kirina mu mazzi kuba waliwo ekiseera omwaka oguwedde ogwa 2020 ennyanja yatambula netuukira ddala sayidi eri ku mayumba gali naye genze eddayo okwo. Kati buno ne buba nga tebukyakozesebwa naye nga mulimu gwabwo omutongole kwanikibwako mukene. So twetonda okuba nti vidiyo ekwatiddwa kawungezi naye katulowooze nti bye tusomesezzaako birabika bulungi. Wano we bayita olukalu omuntu bw'ava mu mazzi wali n'ajja wano ku ttaka wano abazze ku lukalu. Kati wano we baba bagoba amato watuukira ebyennyanja n'abantu guba mwalo. Omwalo ye landing site. So bye twagadde okubasomesaako obudde bukwatidde ddala simanyi oba munnanga alina kye tuleseeyo kyalaba kyayinza okugattako. Mpozi nze nnyinza kwogera ku mirimu egitambula wano era gitambula gitya nga bagenda okuvuba mukene
amaato gano nga wonaayingira bizinensi eno kati nkoola abalabi b'omukutu okujja okulaba nti nabo bayingira mu bizinensi ya Mukene. Bizinensi eno ya bbeeyimuuko, teringa kusomba bifuluusi nti oteekawo kibegabega mwattu ne bakukirigga. Bizinensi eno etandikira mu miliyoni zinga 14. Ogula eryato ne bali bajja nga baakulagidde. Eryato eryo ligulirako yingini eya layiseri ku bukadde 6 nga mpya. Wova onogenda n'ogula ebitimba bya Mukene, n'ogula amataala 4, n'ogula ekidomola ky'amafuta, n'otandika process gye bayita omutendera gwe bayita ogw'okugomya. Okugomya gwe mutendera nga enkoko bamaze ogisalirako ekigere eryato nga bamaze ogisalirako ekigere ky'enkoko ne batonyeza omusaayi mu lyato eryo. Tuligolomula ne tuliteeka ku mazzi okulyaniriza. Awo nno munnaye ekidomola ky'omwenge omuganda kiyinza obutasomoka ku olwo, ekimu oba okusukka ku ekyo. Oluusi ekijjulo kibaawo, ebbomba ery'abalongo n'olyoka otabaala ennyanja nga bagenda bayimba ku nnyimba ezaffe abanaddiini ezitabanyumirwa obulungi, naye tubeera ku mazzi okwo ne tuziyimba ffe ne tunyumirwa kuba abanaddiini tebabaayo, tuba tubaleseyo ku mizikiti ne ku bigo. Akati awo tumala oyimba ennyimba zaffe ne twetoolola ennyanja, olwo tuba twaniriza eryato. Lwaki ennyimba bayimba z'abalongo? Ennyanja eno munnange omanye emikolo gy'Obuganda gyetoololera nnyo, ate gyetoololera nnyo ku Lubaale Mukasa. Ate nga Mukasa tumumanyi bulungi nti ye mugabi waaki w'obweza. Ate Mukasa wagaba obweza, agaba obw'abaana bonna, agabiramu n'obwaki n'obw'abalongo. Ate nga Mukasa ye Lubaale w'okuki w'okunnyanja. Kyovola tugamba Mukasa waaki w'ennyanja. N'olwekyo tuliba tulina okumutegeeza nti tuleeseeyo eryato eppya, kwe kuligomya ne bateekamu ebbomba embuutu ne zivuga ku mazzi okwo n'ennyimba z'abalongo ezikoowoolwa era mwattu eziyimbibwa. Kiba kizibu nnyo omuntu okugamba nti ye alina eddiini nnyingi nnyo tasalirako yadde enkoko. Nze kamwa koogera nateekako eryato, ndi munnaddiini naye twasalirako ekigere ky'enkoko ne mansaako omusaayi. Obulogo bwange bwakomaawo bannaaye. Era mba nengenda kubuuza sikikola wabaawo ki? Ekyo ebiseera ebisinga emirimu gigootaana nti noba nga tokwata bulungi Mukene. Era nze ebbanga lye nakolerako ekyo lyali linnyamba okusobola okufuna ku Mukene awerako. Ekirala waliyo aboozaamu n'amata n'ebintu ebyenjawulo, bwe bulombolombo obutambula ng'ogenda oddiyingiza. Kaakati awo ovaayo eyo n'ojja n'oteekamu ebigenda okukola byonna ne bagenda abantu ne bavuba. Mu kugenda okuvuba abavubi basooka ne banoonyereza kye bayita entego Mukene w'atambula. Entego baginoonya bakozesa akabiriiti. Bwe batuuka mu area gye basuubira oba ekitundu kye basuubira okuba mu Mukene nga bakoleeza akabiriiti ako, oyinza okulaba omukene nga bubuukayo ko katono. Oluusi entego eba emanyikiddwa nti mu kitundu kya Gindi ebuvuma empuuga Mukene yatumbuse, bonna ekkubo bakwata lyawo. Awo n'ekyo wookireka bayinza okugenda ne bateekawo buteesa amataala agaabwe aga Mukene. Olwo bamaliriza osuulamu amataala bagasuula nga mita 30 okuva ku buli emu ne babebakamuuko. Bwe batuuka mu kwebaka, Madaali teyeebaka, asembayo eno avuga eryato. Madaali teyeebaka kuba munnaye muyinza mwenna okuwoomereza. Madaali yavuga eryato atuula ku kalumba, so yabeera kapiteeni ow'ekyombo ekyo okulaba nti talina kwebaka, aza okuseba ne mu budde balyoke bagende bagaale Mukene waabwe. Okugaala gwe mutendera gw'okusuulayo akadomola mu mazzi, ekitimba ne bakyetoolooza ettaala, oluvannyuma era ne bambaza akadomola ak'okubiri okusobola okusikayo Mukene. Kati bwe bagenda okugaala ne balyoka batandika okusikayo Mukene waabwe nga bamaze okwetoolooza ekitimba kya Mukene. Wabaamu oba omaze okufuna obweza waba talabise ng'ogenda ogezaako ku ttaala endala bw'otyo ogenda ogezaako. Kakati emirundi ettaala 4 ogenda n'ogaala esooka, n'ogaala ey'okubiri, n'ogaala ettaala ey'okusatu, n'ogaala ettaala ey'okuna. Ekyo kye bayita ekireega. Ekyo kiba kireega kimu. Ekireega kimu kirimu ettaala 4. Ettaala 4 zonna oba ozeetoolooza ekitimba n'ozijjayo. Kati bw'owulira oli agamba nti nakubye ebireega 4, ekitegeeza yaggyeyo abamaafiya abatamenyekana byakubala.
waga nti yakubye ebireega 4 isegeza ajje yetalanya emirundi 4 zetala 10 naye ebigambo ebirala byemba kyobulaba olusinsi kati oluvubi tukozesa ebigambo bingi ebiyinza okunyambula ekitibwa ky'obwa kansala naye bwe tuba mu mazzi teyabadde bamanyi nti oli ssentebe ssebo bwe tuba mu mazzi abantu bamanyi abalabye era ojja balaba nga bagabe bale kutulaga ku kansala asooka babulire oliwo kansala wa kitundu ki nze Kigundu Amiri ow'eddembe ndi kansala ow'ekitundu eky'Ekiyindi ow'omuluko ogw'Ekiyindi okutudde Ekidyeri okutudde Kalina 7 n'amayumba 15 ku kitundu kino nfuga bagagga mukama wange ate era sinze era mbakulembera we mbafuga oluusi ab'emputu oba olina bafuga kulembera bagagga naye ate era sinze muwejjera asembayo so byebyo ebyoluvubi ebimu oluusi nsikatira mba njagala kikubawo nenzijukira biri ku YouTube kwe bigenda kati tujja kukolayo olutambi olulala nga byonna tujja kukolayo olutambi olw'ekyama nga abatalina ndondo bokka n'abatalina ddiini be balulaba ekirala nsuubiza nti njagala okukolayo vidiyo ya Mukene avubibwa atya abantu bagirabe bamanye Mukene bwakolebwa naye bannamawulire beetera otambula nabo balinamu Kyagulanyi ke yagaana akatengo so batera okutya okugenda ku mazzi so we tunaafuna kamera ennungi tujja funa amaato 2 twetaaga n'obudde nga bubi ne bannamawulire bamanye abantu bye bayitamu mubeerawo ne mukwata Mukene ne mumuzanyirako ku ttale ne muweweeta Mukene naye nga temumanyi gy'ava so kyetaaga obudde ng'empewo mbi nnyo ne tugenda ne mukwata vidiyo eyo mu Bulungusi katusiibule mwagala kusiibula temukkiriza twogere ku Bulungusi tujja kubyogera olulala kuba olulimi lw'ekivu birungi empewo engezi ebyo byonna tujja byogerako gye bujja Ssaabasajja Kabaka awangaale Kabugo Peter yakutte vidiyo eno yabadde ku kamera nga yenanyini mukutu guno laani Luganda oba yiga Oluganda nga mubadde abalabi baffe era abayizi baffe musomesebwa omusomesa omutendeke ow'Ekyambogo eyatandekerwa Ekyambogo Abinala John ate nga akoze n'amasomero mangi era akyakola nago gatajja kumenya ne kansala waffe ow'ekitundu kino tweyanziza tweyanzege mubeere bulungi